Anjagala onfunire akammonde n'eryenvu beera nabyawo wooli. Tugenda kukozesa akammonde kano nga tugoba enkanyanya mu feesi. Feesi yange nga bw'ogiraba mmaze okuyisaamu era ndowooza olaba nti buno maze obusalaasala mbuyisizza mu feesi yange naye ngenda kukulagirira era nziremu mpiseemu tube nga tutambulira wamu. Bw'onfunira akammonde akazungu njagala okawaateko bulungi nnyo. Bw'omala okawaata koozeeko kati gwasobola okufuna w'okasekulira okaggyemu ssupu kateeke bulungi nnyo mw'ogenda ossekulira kakube. Bw'omala okakuba funamu ssupu ebyetabudde ebyo tokakamula birekeemu byonna nga bwe biri. Biteeke mu kabbaweroko. Ogenda kunfunira kapamba oba akantu konna akali soft akatagenda kalabula feesi yo. Nyikamu obe ng'otandika okuyisa mu feesi yo mpola 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 mpola. Kati gw'atasobola kuba nti okuba akammonde kano okukasekula ogenda kasala busazi bw'oti. Ogenda kunsalira bw'oti akantu nga kaluwewere bw'oti otandika okuba nti oyisa mu feesi yo. Feesi yange nga mbagamba nti siteekamu make-up ate era siri muntu nnyo 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 wa make-up. Ndwawo kasita nteekako ka lipstick nze mba mmaze ebiseera byange ebisinga lumu na lumu. Kati feesi yange bateri mu kintu kyonna era ntandise okukola vidiyo eno just mbadde mpisizaamu kano akammonde. Kagenda kujjako embalabe twala obudde omasaaginga feesi yo n'akammonde kano. Kano akammonde kajjako enkanyanya za wano ku liiso wano ne wano. Waliwo eyambozizza ekintu ekyo nti nkoze ntya okujjako enkanyanya z'oku liiso nga mbalagiridde biri. Kati kano akammonde kayise bulungi wano ne wano wansi w'eriiso wano bulungi nnyo kayiseewo. Kati bw'oba obisekudde ate bigenda kukolera bulungi nti otoola butoozi n'oyisaawo bulungi nnyo ng'okozesa ssupu wa kammonde ako. Kati gw'alina n'obudde ebintu bino byandibadde birungi nnyo n'obikola ekiro nga topapa nti ngenda ku mulimu, topapa nti waliwo agenda okumpita. Kati osobola okukasala bw'oti gw'alina enkanyanya ku maaso wano wansi ne wano. Okasala bw'oti n'okateeka ku maaso go bw'oti. Kati n'okalekawo eddakiika zo nga 2-3 ng'otutte obudde bwo bw'omala n'okagjawo. Kati gwe yakasekudde era bitoole butoozi gwe masaaji nga agulu eriiso masaaji nga wano wansi bulungi nnyo. Bw'omaliriza ne woba tobinaabyemu ekiro kubanga tekagenda ggubya buliri bwo. Genda bugenze mu buliri bwo nga bikaze ogende weebake ku makya onaabemu. Kati gw'agamba nsobola obbinaabamu ne sisula nabyo twala eddakiika za 2-3 ng'omasaaginga feesi yo 20 to 30 minutes ng'omasaaginga feesi yo. Zino areas ezibeeramu nnyo enkanyanya zino zimasaaginge bulungi. Muno mubeeramu ebigubye kano akammonde okuba ejjinja limu n'ebinyonyi bibiri nti kajjamu n'eddaka spots. Feesi eyaguba nga feesi yo yaguba. Muno muddugavu muno mu side si muno. Kagenda kuyambako. Okitegeera mukwano gwange? Kagenda kuyambako bulungi nnyo. Kati eddakiika za 2-3 bwe ziggwako ne we ziba 4 osobola okikola. Bwe ziggwako ng'ogenda onaabamu ng'oyisaamu akazigoko bulungi. Kati ekyokubiri ky'ogenda okukozesa bw'oba tokozesezza kammonde eno option. Bw'oba tokozesezza kammonde kano nfuniraayo eryenvu. Eryenvu eryo togenda likozesa lyonna kuba feesi yo si nnene okuleka nga muli bantu nga 3 oba 4 musobola okukozesa eryenvu eryo limu. Kwata eryenvu eryo lisuse bulungi nnyo likoonekoone ligonde bulungi nnyo. Oba olina osobola likubira mu kamashini likube. Bwe limala bulungi nnyo liteeka mu kabbeweroko. Kwata ago amenvu go mpola mpola nga bw'omasaaginga feesi yo bw'ogiyisaamu bulungi nnyo omala obirekemu eddakiika 2-3 naye otwala obudde ng'omasaaginga okufuna results ennungi topapa. Then womala obinaabemu oteekeko akazigoko mukwano mu wiiki emu ng'okikola ddeyire ojja kudda ng'owa obujulizi.
Yes, kati maze okuba nti naaba mu face yange era nempisaamuko akazigo kange. Bw'otyo bw'omaliriza ng'onaaba mu face yo ng'oyisaamu ekizigo kyo ky'okozesa ng'obeera malidaadi saana. Kiweemu 1 week. Akammonde kano kakolerawo si byakwetooloola, kakolerawo 1 week ku weeks 2 gw'alina face embi ennyo weeks 2 ojja kuba otandise okulaba enjawulo. Wabula bw'otandika olaba enjawulo keepinga ng'okozesa ekintu kino nga bwe kiri nti buli lunaku ogenda kwesiiga ebizigo, kiteekeko ku daily routine yo togenda kukozesa akammonde kano. Ogenda kulaba nga face yo tewakyali akusinga ate munnange kunyirira. Kale ate mu vidiyo eddako ngenda kubanga mbakolera butya bwe tugoba obusundo mu face. Waliwo obusundo obukuba mu face obwo obutini obwo obuddugavuddugavu. Tera obbulaba abantu nga babuyina naye nze tebunkwatangako. Naye ngenda kukolera vidiyo butya bw'ogenda okugyamu obusundo obwo mu face yo. Mubeere bulungi, Mukama abankuumire nnyo. Tusinkane mu videos eziddako. Mweraba.